tulaba baserebu betanidde nnyo ewa Bugembe. Actually buli Sunday babeerayo bayimbi nga ne ku Sunday ewedde wabaddeyo Sindi. Ekintu ekyo okiraba otya? Ekyabayimbi ogende ewa Bugembe is a place of sinners. Kati pastor yabeera chief sinner. Ate bw'abanga Badblack ayingidde mu kyaki ya Bugembe kitegeeza Bugembe yasinga ebikolobero. Nabagamba always I give you an advice young kids. Tosookera nku mukazi mukadde ajja kwokya obulene bw'obinyumya. Kati olinga agamba nno pastor Bugembe mwonoone. Bugembe made a very big mistake okusookera ku Sylvia Kyansuti. Etya yasookera ku mukazi mukulu. Kakati bajja kumubuuza nti gwe pastor kite weewonya kubanga yafuuka nga batomayo yayimpa wabwati. Kati ensi yonna emubuuza Kyovva Olaba kasoola omusajja ng'abeera nnyo n'abakazi nga talina kyabakola omanya atomerwa ediga. Kati pastor Bugembe yayagalako ku Kyansuti. Tomuwaayiriza omusajja wa Katonda. Tosookera ngu mukazi mukadde mbabuulira Eva. Kati abo bonna abaana ba Badblack bagende wa Bugembe. Hoping tajja kubawasa. Yali abawasizza. Nesindi musaye mukazi mufumbo waawa omusajja addukadde emisinde abayimbi bagumiikirizika. Can you man an city? Omusajja gwalina oyinza okufumbirwa katongole omutongole. Lwaki? Njagenda mugeseeko kyalema titi n'alema omusajja gwe yajja mbuto n'amunyiriza n'amutuusaawo n'amulekawo nti gwe n'amusobola. Bye batulimba bafuna bakazi balungi na basajja balungi bwe weesiga akaziko kano before and after bateekewo gravity afuuke naavi etukakase. So kunguza ebizigo nti bikola bulungi teekawo nti before oteekewo gravity after oteekewo ani naavi nze nkakase. Olinga agamba nti nno Sindi ekyogende wa Bugembe kibi. Always abakazi bali ku look out. Relationships ebiseera ebisinga zibongera mu kwana zibongera seksi yaki kati batambula buli kaseera. Badblack abadde anoonya ki mu Uganda. N'ekyo mbadde njagala kikubuuza. Kati bamafia baagala kuba Buganda kubanga Badblack mu mamulayo emisana nze namulaba ekiro nga yeeyingirayo omanyi kyo baasuzeeyo. Kati ne mukyala Muganda abaali ani Muganda. Badblack is not a Muganda. Badblack abakongo bajja ne mu butusiseko bwajja obwana bubiri mu butu bamala obujja mbuyinza okuwona kyenda mwena bamuzika Yesindi obutulume ne bumulyako omutwe. Ye Shanita namuyimbwa. Si namuyimbwa ye Kikongo. Shanita Kikongo linnya ly'abakongo buli ajja mu Buganda yeetuma Muganda. Nabagamba tujja kusula nabbe mukibi si Muganda. Aba mukibi bagiso. Omusajja akola emmenge bw'abeene. Nze ndi musajja munne mirundi eno kati tuyingidde mu kiiko n'afuka nga mulaba nga mukomole okuva wansi paka oyo si Muganda. Abaganda ki ekiraga nti omuntu Muganda? Abaganda bali babiri, Vice President second ne Doctor. Ate gwe toli Muganda. Ani tali mu njoko yanzaala banzaalawo. Toli Muganda. Banzaalawo gwe Muganda. Olaba ogamba abe mu kibi banzaala kiriwo kiti banzaala abe mu kibi omumanyi nnyo. Omusajja akola emmengo. Nakugamba Setaani bw'akugamba nti Katonda alina enkovu mu mugongo wakanaki. If Satan comes out to send Katonda alina enkovu mu mugongo wakanaki. Tosobola wakana naye gwawo mpaka. Anti soko oleke. Kuba omukyala Badblack nga Shanita kyali kingobye mu Buganda okola ku BBS mafias. Nabadde kutte mundu jjo kase pitch. Rapid masasi 12 ndakubira Buganda munenga nti beera ati okulaba musaayi. Naye nabadde nsirisaabe mu ki Patrick Omukyuko ba mafias. Kati certificate gye bawadde Shanita namuyimbwa. Anti ani yagimuwadde? Katikkiro. Olw'eki merit batidde kwogera byama. Byamache. Waliyo omukungu emmenge yamugula n'atasasula. Kati tebagimuweredde bwereere. Kwefulukuta. Kwefulukuta agula Badblack n'atamusasula. Miliyoni 3 ze zaagenze oyo malaya ajja bakuba. Agenda kwabya ebyama. Ne yamukutteko nga bambuka agenda kumwogera kasemandwa kasegu erinnya. Dr. Kwefu ye yamututteyo. Dr. Kwefu yamukula n'atasasula Buganda jangu. Naye kirebe kati mu luwalo. Ffe tubumanyi. Mafia tugimanyi. Omukyala yakutte sente z'emitwalo 2 n'agula certificate. Ogamba otya nti omuntu ajja sente ze mu kwetunda emitwalo 2 kitegeeza kiri. Ate be bazimuwadde aziweeyo n'abagamba they were playing a game. Abantu bagaana okumanya nti oyo omukazi gundi yamunyiizizza. Kwefulukuta.
wano Mama Fina akola embaga ne biyingiramu ne Katikkiro. Yes, anti kiri bwe kiti Katikkiro omusajja asinga amagezi mu Buganda. Control damage Badblack bwakuba Buganda ni kwefulukuta yangula n'atansasula oba nti CBS ebekubiddwa. It's a corporate company. Kibatakola license management. Jao sigala afunye olubuto. Omukazi tokyakyalo wewaka osigala omuze yewa kawola bwaba asabye bufumbule kabbawa bupangisize because singa anagenda ba neighbor naga nti gundi yampisaamu oluwaji ogenda kuswala. Kino kirekawa Mmengo ng'emivuyo giri bwe giti. Mmengo obwakabaka bubaze emyaka 9 nabagamba nti Mmengo azimene secrets babagamba mu kabaka kintu yabula bubuzi kabaka kintu wali Mmengo fetumulamu omusanga nekulo nabadde naye nga nyumyane kabaka kintu Buganda azimene secrets which you will not know kabaka kintu ku BBS telefine abeerawo ku reception yafadde emyaka 10 mabega kabaka ba Buganda bali babiri abaabula bemba musota mwali mu Mmengo atambula oba olaba gino emisota egya bulijjo n'ogaba ye bemba musota atambula mu Buganda mwali owokubiri kabaka kintu Ssekabaka kintu yabula bubuzi tebaba balimba kwali ku BBS telefine tumulaba ayinako ne program ki asoma mawulire agesi